omwami oyo Ssenkagale gw'olaba oyo alengejjira ku nkondo y'omuti abadde yagufudde mugano, abadde yagufuula mugano okutigomya ekyalo nga ye tabba ne babba. Buli waayita aleka byewo, buli waayita aleka byewo, ab'ekyalo babadde baamulemererwa. Tewali kyatabba. Okutandikira ku bisolo, mmwanyi, matooke, mayumba nga nago agayingira n'agamenya. Munnange ekyalo kifunye ku buweerero olunaku olwaleero. Bwe bamukutte, kakati nekisinza okunnyumira bwe bamukutte tebamukubye miggo. Musajja wa Kiwago nga w'omulaba, muvubuka wa Kiwago. Bamukutte ne bamusiba obugwa buno obwa nayiro. Manyi buno obugwa bwa nayironi obwo butakutuka. Nga bamukwata bamuwanika ku nkondo. Nga bamuwanika ku nkondo amagulu nga bagayise eno n'emikono nga bw'omulaba awo. Akubye omulanga. Akubye omulanga. Omanyi okukulekawo okumala eddakiika eziwere 10. Emikono egyo giraba gibula kumenyeka. Gibula kumenyeka. Buli mulimu na mpeera. Omanyi omuntu omubbi bwe babanga ennaku ze ez'obubbi tezindaba kuggwayo tebabonerera. Omuntu nga mubbi ne bw'omukuba emiggo n'obula okumutta, lazima wayitawo omwezi gumu ng'awonye omusanga amenye ennyumba endala ng'ali mu kubba. Omuze abantu ababbi bansobera. Kati omulaba oyo akubye omulanga ng'obulumi bwawulirako tebamukubye. Bo bamukutte ne bamuwanika ku muti ng'omusito gw'ennyama, abadde ng'omusito gw'ennyama, n'olyoka ompulirira emiranga. Kasonko tuseka katambika omwami ono, naawe okeerabireko video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Montolo kwa shusi galo, misiri targale, miri jumje. Me gana mo profe. Memi afia wimi. Sawa sawa. Beju. Kakati omanyi kisinga okuneewuunyisa, omwami oyo tekisobola kwewuunyisa n'okeera ku makya nga bamukutte era ngabba. Tekisobola kwewuunyisa n'okeera ku makya nga bamukutte nga era bamusanze abba nga bw'omulaba ku mbeera gy'alimu essaawa eno. Bamukutte ngabba. Azabba ekyalo, bamukutte abba naye ne bamukwata ne bamusiba emigulu. Omanyi buno obugwa bwa nayironi. Ne bamusiba emigulu n'emikono, ne bakwata kati emikono gikoze nga support. Emikono gye gikoze nga support, gye giwaniridde omubiri gwonna ogwa wansi. Emikono gy'olaba egyo. Kati omanyi obulumi bw'abaaliko. Obwo obulumi bwaliko ebbanga lye bamulekaawo. Obulumi bw'abawulira businga omuntu gwe bakubye kibooko, kubanga kibooko zo ziwona. Bakukuba kibooko neekala. Naye kati omusajja oyo awulira obulumi obw'ekika ekya waggulu. Naye tekikwewuunyisa ng'engera bamusanze ng'ali ali mu kubba. Ng'ali mu kubba, amaze ebbanga ng'atigomya ekyalo, kabode nga bw'omulaba. Naye tebaagala kukola. Ogwo omubiri singa agukola n'asooka n'agutwalako ko mu kukima amazzi ku kyalo. Oba n'agukola n'agutwala mu kulima. N'aba ng'akuba ebipakasi. Epakasi birimu ssente. Abantu epakasi babikubira ddala ssente, bafunira ddala ssente emitwalo emeka 5-7. Kubanga kabode abavubuka bo munnange omubiri gwabwe n'amanyi gaabwe bagamalira mu kubba abantu balala mu kulumya. Bw'akusanga mu kkubo nga bw'olaba nti ye kanyama aba ayagalako kuba akufiireko. Akutte busse atwale bulamu. Kyokka ye bwe bamukwata asaba okumusonyiwa baleme kumutta. Kyokka nga ye gw'aba asanze aba ayagala kumutta busse. So bavubuka mmwe mugende mukole. Muve mu bintu by'okubba. Nyumirwa nnyo bwe bakwata abavubuka bano ne batabakuba. Nyumirwa nnyo bwe bakwata abavubuka bano ne batabakuba. Ne babawa ebibonerezo nga bikakali. Kati ekibonerezo kiraba egyo bagiyita torture method. Akantu ako kakolebwa mu bano kati ng'ambe abajaasi nga balina omuntu gwe baagala okwogeza obwama. Basobola omukwata ako bakayita kandooya.
Ako bakayita kandooya. Bakakukwata akandooya muganda wange. Tosobola butoogera. Tosobola butoogera. Ne oba olina ky'obbye nga gwe fulamu gwe tosirise bitooke bye bigwa. Bakukwata akandooya muganda wange tosobola butoogera. Tunuulira emikono gy'omwami oyo. Eggumba libula kukutuka. Omubiri guno gwonna ogwa wansi ku kiro zalina oba ziba nga alina kiro nga 8. Emikono nga amagumba nga gye gawaniridde kiro ezo eza wansi. Ali ku minzaani. Awaali ali ku minzaani. Bamukute ne bamupimanga alinga minzaani. Naye n'omusanga nga ssebo senkaggale akyabbira ddala ye tayagala na kumanya. Bavubuka mmwe mugende mukole. Fe tujja kuba postinga tujja kubalabisa abalala abalina emitima egyammwe nga mmwe ababbi. Bw'alaba akatambi kano agamba ekituufu. Uganda kati naffe ababbi batulabisiza ddala. Ne muyina amasimu nkimanyi ababbi. Muyina amasimu era nammwe bino mubiraba. Naye mugende mukole. Mugende mukole mukwana abaana b'abandi nga mumaze okubba ne mufuna ssente ne mukwana abaana b'abandi. Kati kitwale nti girlfriend we yakulabye ng'oli mukubba. Mugende mukole muve mu kutirimbula ebyalo. Ne be mubba nabo kati balina pulaani B. Pulaani E bwegaana ye y'okubatwala mu makomera. Kati balina zi pulaani B, pulaani C mpaka ku Z. Nabo bajja bakolako ekiyiifuyiifu. So mwebereremu mugende munoonye emirimu mukole. Mugende mukole mulekerawo okubba abantu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Nebaza nnyo buli kisiena yenna ngoberera. Nebaza nnyo buli omu angoberera ya subscribinga webale nnyo webalire ddala. Ku mukutu guno gwegoka kwosangako amawulire agatalimu edit. Amawulire agalina obujulizi ne proof era munjulira. Mebaza nnyo okunsupportinga bannange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkyagenda maaso n'okuba nti mbaweereza bakama bange. Abalina obulango mumpe bizinensi bannange. Mumpe bizinensi mbalangire maali zammwe. Mumpe emirimu mbalangire. Mwebale kuba nti ate mungoberera atanda subscribinga kona mukapesa ka subscribe obenga tosoba buli mboozi gye tukuteerayo. Mbagala nnyo.